Njagala tukkirire mu kyondo kya Buwarabu butereevu tulyoke tumanye ensonga nga bwe ziri ezaasuze mu kyondo kya Buwarabu. Akawungeezi akajjo munyambuliriza eggwanga erya Iran kwe tutandikidde lyavudde ne lyewaana nti waakiri newankubadde ng'eryato liri lirugogoma eryato eddene ery'eggwanga erya Amerika lye beeyagaza ng'ewava erinnyo USS Abraham Lincoln mwana wattu nti lyayise ku lwakawalya lyayise ku lugwanyu lwennyini. Iran yabadde eryolekeza ekikompola oba ebikompola ebinene ng'eyagala erijje mu budde. Kakati mbu mu kubujja mu budde tebaba kuba B'Amerika kubanga baasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ne balyoka baliseetula. Mwana wattu kakati singa tulinyumyako nga ze mbuyaga zennyini ezikaza engoye naye mbu Abamerika nga bulijjo baabadde bagezigezi ng'obwana bw'omusota bwe baalabye ebikompola nga byolekedde ebya Iran nga byolekedde eryato lino li Ibrahim Lincoln USS erimu ku maato amanene aganyumizibwako mu nsi yonna erisobola okutambuza abalwanyi abawerera ddala bayitirivu so nga si be bokka n'ebyombo ebirala ate n'ennyonyi zibuuka okwo ne zigwako ku lyato eryo. Naye munnange Amerika yaliwonyezza bwe yaliseeseetudde n'erijja we libadde lisinziira okukwata tageti ne ziryoka zikuba munda mu ggwanga erya Iran. Kakati Iran yasigadde yeenyumirizanga olugunju olw'ettulu nti mbakuba n'abiri n'ennyini nkoko mbadde mutwala. Naye Amerika yalirabukiridde kyokka mu butaviiramu awo era Iran yasigadde yeewaana nti kasita liseeseetuse okuva awo we libadde ne lyeyongerayo awalala era waakiri banaalindira awo ekyosi ne kimala okuyita. Naye kaakano baligobye we libadde libajojobya nga libasuza bakukunadde nga fooku mu kabada. Kati lyeyongeddeyo naye waakiri era kale osula olumu olubala omulambo mu ddiiro. Ampuliriza ne Amerika evuddeyo newakanya bino byonna ebyogeddwa ku lyato lyayo erya Abraham Lincoln lino lye lyato nno erimu ku ago agaasookayo oba byebimu ku by'obugagga bya Amerika ebyasooka mu kyondo kya Buwarabu wakati mu kweteekerateekera olutalo luno oli luli nga lubindabinda. Amerika esoose kuyitira mu CENTCOM ye ne bategeeza nti ekyamazima bino byonna byappa byakweyogeza ng'olwano bako Iran kyekoze. Si kituufu nti eryato lyayo lino erya Abraham Lincoln Iran nga bwegambye bwekoze. Ekyamazima liyinza okuba lyaseeseetuse we libadde naye Iran mbusi erigobyewo. Amerika bwetyo bweyogedde. Musajja mukulu Donald Trump ye yennyini yavuddeyo bali olumaze okwogera n'agamba nti kikafuuwe nga Iran eyinza etya mbwe kuba ekyombo kya Amerika ekinene ekyenkanidde awo bwaguuga tekisobokera ddala ebyo bagende banuune kuvu bye babadde balowooza tebisobola kubeera. Ekyamazima eryato lyabwe weeriri ne bye lyetisseera kwebiri neera likyateekateeka okwongera okulumba n'okukola obulumbaganyi ku nsonga zonna ezigenda mu maaso mu kyondo kya Buwarabu. Kale nno Amerika bw'atyo bwe yeewaanye nga Iran erumiriza nti emizinga gy'ekutte olwaleero oba gye yakutte akawungeezi kajjo egyolekeza ekyombo kino mazima gibadde gy'amaanyi obutafaanana n'egyo gyebadde ekozesa bulijjo. Kale nno ebigambo by'ebimwana wattu ebigudde ku lyato eryo ebyogeddwa ebyewakaniddwa n'abalumiriza bonna bali mu lutalo kubanga bulijjo nkujjukiza era tokyerabiranga nti mu lutalo okwewakana n'okuwaayiriziŋŋanya kyekigambo ekisingira ddala okubaayo naye nga waakiri ewabeera omukka tewabula muliro. Kakati kituufu liyinza okuba libadde lyolekezeddwa ebikompola kite n'Amerika n'erijjawo ekinaddirira tujja kukimanya kyokka leka twongere okulaba eggwanga erya Iran bwe lyongedde nnyo okwewaana n'okwongera okwegumya n'okutiisatiisa eggwanga erya Amerika n'abo bonna abateeseteese okwenyigira mu lutalo olugambibwa nti luteekebwateekebwa wansi ku gurawundi munda mu ggwanga erya Iran okujja okumaamulako gavumenti efuga munda mu ggwanga lino erya Iran. Iran abasirikale baayo bategeezezza Amerika nti esaanye eryekamanye ng'akoza n'owepwa kubanga ne bano esanze
balaba esanze bakanulidde ddala amaaso bateekateeka okumanya n'okulaba kiki ekijja naye waakiri beeteefuteefu nti kubanga Iran eno gy'olaba olwaleero we lukeeredde ng'eyina akakadde kalamba ak'abalwanyi ab'oku ttaka nga siga nti bakuyita buyisi weebali kakadde kalamba n'okusoba beeteefuteefu okulaba nga baŋŋanga Amerika ku ekyo kye balowooza Amerika kyeteekateeka. Amazima gennyini njagala kutegeeza gwe omulungi ampuliriza ti ensangi zino Iran ejja yeewaanawaana wakati mu bigambo byekola n'ebyo ebikolebwa. Olunaku olwajjo Iran yavuddeyo n'etegeeza nga bwe yabadde etebuse Amerika nti wakati mu Amerika kyeyita okuba nti bateekateeka era baagala okwogerezeganya n'eggwanga lino wakati mu nteeseganya Amerika yafulumizza dda n'olukalala ku nsonga ze baagala okulabira ddala nga zigguka 15 bazibawadde kyokka Iran neevaayo nega nti bino yeese empapula yazifunye zabaddeko ebiteeso bino Amerika bye yayogedde naye nga byenkanankana n'okuba n'obutasoboka tebiyinza kusoboka kyokka Iran neevaamu nga yeewaana nti kirabika Amerika yabadde egendereddemu oba nakakano kyekyagenderedde wekwongera okutegeerera ddala abafuga munda mu ggwanga erya Iran olwo eboolekeza emmundu eboolekeza ebikompola kubanga we tutuukidde olwaleero waliwo okubuzaabuzibwa kwani omutuufu ddala afuga eggwanga lino erya Iran. Balaba bikompola kufukumuka nga biva mu Iran, balaba mundu kuvuga n'okubeera nga Iran eri gumite kyokka tebamanyidde ddala ani aduumirira ddala ensi eno okutuuka okukaluubiriza eggwanga lino erya Amerika. Kaakati ekyo ne baga nti bakiguddemu. Kaakati kye baguddemu kwe kuga nti Amerika ereeta amagye ag'enjawulo agagenda okujja galwanyisa eggwanga lino erya Iran. Kati mbu Iran kwe kuvaayo nega nti abange mugenda tusanga nga tuli bagumu nga bye mutalabangako kubanga akakadde kalamba ak'amagye weekali kabalinze. Bino nno biddiridde okumanya nti waliwo amawulire agawulikise nti waliwo amagye ga Amerika ag'ebiwayi ebyenjawulo agamaze okubiteekamu engatto ne gakkirira wansi awo mu kyondo kya Buwarabu nga gali eyo mu 10,000. Amerika yategeezezzaako gye kuvuddeko nti mu kyondo kya Buwarabu awo olwaleero bwe twogerera eyinawo abalwanyi abali eyo mu 5,000. Kyokka ennaku zino okuviira ddala ne wiiki eno wetandikidde waliwo 10,000 ezayogeddwa nga nazo z'abalwanyi okujja zaŋŋange mu kyondo kya Buwarabu awo. Mulungi ampuliriza Iran ebagaye nti mmwe mujja kulaba kye mutalabangako era nakutegeezaako yali minisita Abbas Aragaki ow'ensonga z'amawanga amalala n'ategeeza nti Amerika kyegenda okugwako singa enaasigala ng'erowooza nga bw'erowooza mazima kigenda kubeera ekyafaayo. Amerika eri kyejjusa n'ekinyumizaako n'abaana singa enaakwata abalwanyi baayo n'ebaleeta ku gurawundi awo mu Amerika mbuno bamale balumba eggwanga erya Iran nga basinziira awo yabaalola ejja kusiriira. Kati babagambye abajaasa akakadde kalamba n'okusoba bakayina ogenda ng'obikwanaganya owulira nga bikwatagana bali abazze mu Amerika okuva mu Amerika n'abo abateekateeka okujja be bayinza okwaŋŋanga ne bano. Eyo yonna mboozi yakunyumizibwa singa binaaba bituuse kubanga tebisobola kusulayo akakadde n'emitwalo bwe ginaaba gigwaŋŋanye mu malaka tunaalulaba tujja kuwulira ani Amerika eteekateeka kubanga baagibulira gwe omulungi ampuliriza nti bwe kuba kulwana okujjako gavumenti oba obukulembeze regimu efuga munda mu ggwanga erya Iran kisaanye n'otuukira ddala ku gurawundi so si kukwata bukwasi bikompola n'obinyugunya ng'osinziira gy'oli eyo. Ekyo tosobola kujjako gavumenti mu ggwanga erya Iran. Kati waliwo okulowooza kyeteekateeka zonna singa okwogerezeganya kuno Donald Trump kwayogerako kunaaba kuganye emmundu egenda kuvuga mukono ku mukono bwe bigaana n'eŋŋumi eyingiremu nga bano batuuse. Enteekateeka yonna gwe omulungi ampuliriza yasookera kukulowooza nti abalwanyi abakaadi abawalana gavumenti ye Iran be banaayambako egavumenti ya Amerika oba ensi ya Amerika ne Iran okwenyigira mu lutalo luno ne baluggusa. Naye enteekateeka eyo erabika okuba nga yagwa butaka kubanga abakaadi bannansi baggwanga lya Iran ate ng'olwaleero bwe tutunulatunula ebintu byonna ebigenze mu maaso mu ggwanga erya Iran newankubadde abalabe baayo munda mu yo tujjukira
abantu bonna baali beekalakaasa nga kirowoozebwa nti baali bateeketeeke nga be bagenda okuyambako okusuula gavumenti ye Iran nabo baabivaamu kakati babirabira ku bbali wakati mu kuwagira gavumenti yaabwe wakati mu kwevuma eggwanga erya Amerika n'eggwanga erya Isirayiri nti lyabattira n'omukulembeze ow'oku ntikko bano bonna baabigaana kakati n'abakaadi bano kigambibwa nti nabo baagaana kubanga Amerika bagimanyi nga balabira ku ebyo byekoze munda mu kyondo kya Buwarabu munda mu mawanga ag'enjawulo mu Afghanistan olwaleero gomulunyampuliriza abalwanira ku saidi ya Amerika nga bannansi mu ggwanga erya Afghanistan olwaleero ge bakaaba ge bakomba Amerika yabasuubiza okubatwala ebawa obutuuze mwana wange yabubamma bali awo mu kyondo kya Buwarabu batavujjana bayayaana badde eno badde eri tebakyadda waabwe mu Afghanistan abaterebaani bajja bakuba babatti tebakyagenze mu Amerika enteekateeka eyo Donald Trump yagiggalawo kakati abakaadi bwe baawulira ebyokulabirako ebyo ne balabira ddala nga Amerika eno munnanfuusi ekozesa abantu ate neetabayamba nebalekawo bulesi alaba nti awo dayiri mbaale tukweta mulanga situgenda kwetaba mu ebyo naye ne Amerika tetudde era ezze ekola ebyenjawulo wakati mu kwagala okulaba nga kino ekyokuteeka olutalo butusiziddire ddala ku gurawundi naye wankubadde nga beeyagala bakyagaanye beeteesaganya nabo babyesamula bwesammuzi naye nayo tetudde kale nno kwe kulaba nti bano bagigambye nti wadde ojja tukulaba oteekateeka tulaba kyokka akakadde k'abalwanyi weekali wano kakulinze kajja kukwaniriza naawe weewuunye bakukube osigale ne mu kkubiro ebyo biri mu lutalo munda mu kyondo kya Buwarabu awo wakati wa Amerika n'abasajja bano ab'e Iran so nga ate ne Isirayiri ensonga naye ezirimu omulunyampuliriza era we bukeeredde newankubadde ng'ebyo byonna byogeddwa ku ggwanga erya Iran naye ng'era embeera tewoomya nnakabululu njagala kukubikira nti Iran efiiriddwa komanda omulala omuduumizi mu ggye lino erya Islamic Revolutionary Guard Corps watu njagala kutegeeza nti we bukeeredde ng'era Abayiraani emimwa gibali mu nnyindo kubanga Isirayiri ekkidde abadde aduumira amagye g'oku mazzi munda mu ggwanga lino wansi w'ekibinja kino ekya Islamic Revolutionary Guard Corps Isirayiri olunaku olwajja ku Lwokuna akawungeezi ono omusajja mukulu Alireza Tangasili teyalabiddwa ku njuba wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye wetwogerera mu gw'omulunyampuliriza kakati ono yeegasse kwabo abangi Iran beefiiriddwa onajjukira nti mu ntandikwa kyatandikira ddala waggulu wekitandikiraawo ku mukulembeze ow'oku ntikko Ayatollah Ali Khamenei n'afa n'olukalala lw'abakulembeze olw'abaduumizi olw'ab'ebyokwerinda nga lunene nnyo nnyini ddala kyokka ate era ne gye buvuddeko emabega musajja mukulu Ali Larijani y'omu kwabo abaaluguzeemu obulamu abo nga bagoberera abaasooka okufa kaakati n'ono musajja mukulu Alireza naye wetwogerera abasajja ab'Isirayiri beewaanye nti bamuggye mu budde era eyiye enfumba yavuunikiddwa kino nno gwe omulunyampuliriza newankubadde ng'amawulire gagira ne gajubiikiriza nti Iran muzira w'amaanyi naye ssebo omuzira gwe battira abantu be abakulembeze abaduumizi ku mitendera egy'enjawulo ssebo toyinza kumuwaana newankubadde nga b'enziro girabira ku biwundu naye baaba abakulembeze bwe baba baggwawo obwenkanidde awo otuuka n'oga nti buno si kabuzira waakiri katubeere abajega naye ng'abakulembeze baffe weebali musajja mukulu ono afudde oba eyatiddwa ebikompola bya Isirayiri mwana watu abadde wa mugaso nnyo era nga yabadde alemesezza Tangisili ono ow'e Iran yabadde alemesezza oba y'omu ku babadde baduumira akagolomolo kano aka Strait of Hormuz okubanga tekayitwamu olwaleero wetwogerera olutalo luno lufuuse luzibu kubanga akagolomolo kano kekaleetedde ensi eno okuyaayaana n'okulaba obuzibu obuli mu lutalo luno njagala okutegeeza nti olwaleero amafuta ogalaba gali mu bbanga galinnye olwaleero Amerika eyogera kuno nakuli olwaleero amawanga gakaaba si lwa nsonga ndala yonna wabula akagolomolo ako akatakyasobola kuyitamu
byamaguzi n'amaato n'ebyombo eby'amaanyi ebyetikka ebintu ku nsi eno yonna lwakuba nti amaanyi g'amagye g'eggwanga erya Iraani gabadde gagiva mu ono omusajja omuduumizi ono kakati eyattiddwa. Kakati emboozi n'ebeerawo oba oli awo bano ab'Isirayiri banaaleetera olutalo luno okugondagondamu oluvannyuma lw'okulaba nga bagenda banojjola abakulembeze abaduumizi ab'oku ntikko mu biwayi eby'enjawulo mu magye ag'enjawulo mu ggwanga erya Iraani. Naye waakiri n'ono bamuggye mu budde. Njagala kutegeeza gwe omulunya mpuliriza nti we tutuukidde olwaleero ng'enteeseganya ezoogerwako omukulembeze w'eggwanga erya Amerika ezisinze nnyo okwesigama ku gakolomolo kano, ensonga 15 ezaaweereddwa zaabadde zaakulaba nga nene y'akagolomolo mweri nga kaggulwa okutabaako kakwakkulizo. Kakati olwaleero akaduumira bw'abanga afudde ensonga tugambe egonze oba eyongedde kukaluba, kubanga emirundi egisinga ab'Iraani bano wakati mu bibakolebwako ate mwe bajja obusungu obulala obubatimba ku mitwe ne balyoka balaba ekiddako. Kakati wakati mu muduumizi ono ng'avudde Amoze enaggulwa oba egenda kusigala nga nzigale, Iraani enaayongerako maanyi majja. Ebyo byonna bibuuzo ebigenda mu maaso olwaleero ng'ekinaakolebwa tekinnaba kutegeererwa ddala ku kiki ekinaddirira ku nsonga zino. Naye gwe tegeera nti omuduumizi abadde aduumira amagye ago agasibye akagolomolo ako n'amagye g'oku nnyanja giyite nave mugenzi kaakano. Kyokka nga newankubadde ebyo biriwo ebityo, ate Donald Trump ayongedde okwolesa ekisa eri eggwanga erya Iraani, kubanga we bukeeredde olwaleero mu kifo ky'ennaku 5 ze yabadde ayogeddeko ezigenda okweyambisibwa okuteesezebwamu wakati w'amawanga gano Iraani n'eggwanga erya Amerika. Mwattuka kati ennaku zifuuse 10. Agambye nti ennaku zino 10 olw'okuba nti enteeseganya zigenda bukwakku zigendera ddala bulungi wakati w'amawanga gano nga n'abakwanaganya oba batabaganya nabo basanyufu olwa bino byonna ebigenda mu maaso. Ennaku azongeza zifuuse 10 bagende bateesezeemu kulaba ng'olutalo lwongera okuggwawo n'ekitugumbula bantu mwana wattu nakyo kiggwawo. Donald Trump ategeezezza nti yali yawa okusooka yawa essaawa 48 ng'aziwadde ab'Iraani bano basobole okwetereeza okulaba ng'ensonga bazikwata mu ngeri ya kisajja kikulu. Singa essaawa 48 zaali ziweddeko, Donald Trump yali agenda kuba amabibiro, akuba amaterekero, akube amasengejjero ag'amafuta n'amasannyalaze ne oyiro, bino byonna ne gaasi biryoke bivireko eggwanga erya Isirayiri eggwanga erya Iraani okutegeera nti ozannyiranga ku gwe wali ozannyiddeko evvuuvuumira terigwa ku mwenyango. Nga mwe kye yali ayagala ku kino kwe kuggula akagolomolo kano kandibassa aka Strait of Hormuz akafuuse akattiro munda mu lutalo luno olugenda mu maaso olwaleero. Kakati essaawa 48 yaziseesetula oluvannyuma lw'okutegeeza nti amawanga gano abiri ennaku 2 ezaali ziyise era mwe yali asaliddewo kino baali bawuliziganya n'azifuula ennaku 5. Ennaku 5 zibadde kaakano zitambuddeko ennaku 3. Kakati agambye nti olw'okuba bawuliziganya era ng'enteekateeka zigendera ddala mu maaso nga n'abatabaganya basanyufu, ennaku zongezeddwayo kaakano zibadde 5 zifuuse 10. Njagala kutegeeza nti Iraani yennyini naye yakakasizza nti ebimu ku ebyo Donald Trump by'ateesa baabifunyeeko. Gamba ng'ensonga 15 Donald Trump z'ayagala enteeseganya kuzitambulire, Iraani yennyini yakakasizza nti yazifunye. Era ne wabaawo n'okumanyisa nti waliwo amawanga Oman, Pakistan, eggwanga erya Butuluuki gali wakati mu nteeseganya zino, era nga Pakistan mbu ye yatambuzizza ebipapula bino, ekitegeeza nti ekituufu newankubadde nga Iraani yeewakana naye ekiriwo weekiri, wandibaawo enteeseganya wadde nga musajja mukulu Donald Trump oluusi asabuka n'ebigambo bigenze byongera okwekkaanyizibwa n'okutegeerekeka. Kakati akireese nga bujulizi nga zijja kuvaamu omulamwa kwe kwongerayo nti okutuusiza ddala ennaku z'omwezi 6 omwezi ogujja tuliba tubula ennaku ntono nnyo tugende mu misinde gy'abeene ekisonyiwo kino oba okulindamu kuno lwe kunaggwa. Kyokka era Donald Trump nga balowooza baga nti awaayirizza bw'agaye nti Iraani yeesabye kino kyeyongereyo bwe kiti mbu yabadde tabiriiko munaye ab'Iraani bano nabaga nti twongere wakiri ennaku zeeyongere zibe nnyingi bwe zityo, wabula Pakistan etangaazizza naye
era nti ekituufu kino kibadde kyetaagisa bwetaagisa wabula si Iran ye kisabye nga Donald Trump bw'asoose okujuliza